Yokana onyumya firimu mukulu olina we wabisoma lwaki gwe togenda wali ku leediyo n'owulira anyumya ebibye lwaki naawe tewamuwuliriza oba lwaki naawe togenda n'osomako taata naawe ogenda osomeko gye babiwandiika abantu bano b'oyogera wabalabako eyo abantu abenjogera nze nabalaba gundi yo ngambye wamulaba ani Osama bin Laden ogeyo bin Laden wamulaba ate Saddam anti naye gwensonga lwaki ogambye owuliddeyo nga wabalaba ogambye owuliddeyo nga nkugamba nti Obama namulaba naye waddembe ayogeza ddembe nabaaba alina omukazi mukyala wo mumanyi owokusatu oba nze nkugamba omuzungu oba muzungu ye waggwangazibagirange naye si munnauganda kati abannauganda kibamukyawa naye omwami alina abaana ndowooza alina sikyekanyanga akantu ako sikekanyanga kabuuze bali atuwuliriza bamumanyi tosobola gamba bamumanyi kubanga wekiba nga ayina then awo muwerawo respect nti abaana baabakuumye mu mawulire tebaliimu omusambwa gusobola okwefuula omukyalo omulungi kubanga ku nsi kuno tewali kirungi kisinga mukyalo olaba ne Muhammad yabyogerako mu Qur'ani tokisiduyiza nnyo wulira alina watugambira nti akipise abalungi b'oku nsi abakyala ab'oku nsi bajja singa ab'omujjana obulungi sijja kugendayo nnyo naye kankulage mu byafaayo gwe soma okuviira ddala ku jjajjaffe Ibulayimu jjajja w'abakkiriza wali omusomyeko omanye ekyamutenguwa byonna yali mutuukirivu naye nayagala Agali ng'ate yalina Saara awo wennyini kansooke nkajjewo naako tekyali kya mwana ki Isimayiru kufuna mwana okimanyi nti Isimayiru kyali kya mwana kufuna mwana yali tasobola kugumiikiriza ono si yamugamba gendako eri oli yamugamba kyogamba kugamba linnya muliro naawe olinyamu waliko omusajja gwe bayogerako tomumusomesa okitegeera tojja mugamba bya busumba akole ki ye musomesa yasomesa era naye asomesa ekyo kyamanyi tojja muwulira ayogera ku bunnabbi yasomesa ekyo kyakoze eki musajja musomesa kati gwe weezuule onoonye Katonda owaki nga gwe so singa pasitawo ate nammwe abalabi temutugira nnyo temutuwa nnyo maanyi kubategeerera sife abategeerera tusabe Katonda that's the goal lwaki mwagala tubategeere embweno wakyamu kati ate nze kyengana eno mugenda mugeyeena please agamanyi nze sigalina obwo obusobozi tetubuyina ffe ekyaffe kugamba gwe ne weezuulira Katonda Osama si ye yafa ani yamukuba Yokana naawe tutandika bintu byo kati kankunnyonnyolemu kakati Osama bin Laden America sigo yagira gwe yatta anti gwe bw'okimanyi bwe bakugamba tufudde. Kale atumaniriza mwenna abalabi ba Unique Media mwale kubanga muli ku channel eno mwebale kubanga muweereza Katonda ate era mwebale kubanga mugoberera emboozi etuteekayo ku channel eno. Samike gemanya gange Rwanda Selima yabeera ku kamera okulanga bwe kimu kitambula ng'ate bwe kirina okutambula. Mbeebaza mwenna sola kubatumira mwenna ne mbamalayo naye gwe oba omanyi oyagala nnyo Unique Media nkutumiddeko era nkugamba nti Mukama akuwa omukisa mmwe abafunye ebizibu anseeryemu kusaba fukamira wansi osabe Katonda ajja babikutaasa ate gwe afunye essanyu oba Katonda gwasanyusizza ng'ofunye ebirungi still fukamira omwebaze omugambe nti weebale nnyo. Kale abapinga abazalawa abavuma abatyoboola nammwe mbatumiddeko mbaagalako kimu nti mutugoberera luli boolo mujja kukyuka ate nammwe mulabe ekitangaala. Waliwo omufirisuuti omwo eyita musajja wa Katonda atulemeddemu nnyo
naye naawe tukusabira oterere mukama. Abafirisuuti be baalibanga batya? Abafirisuuti Goliath be yakuba abo. Goliath yakuba Abafirisuuti. Andi Abafirisuuti be bava mu lulyo lwa Goliath, Dawudi be yakuba. Dawudi be yakuba. Obadde ontiisizza. Kati baali mu lulyo lwa Goliath. Be Bafirisuuti. Kakati ono ye gwe njogerako. Kati kitegeeza ava mu lulyo lwa Goliath Mufirisuuti. Nkutumirako nkwagala nnyo, kimanyi ojja kukyuka. Ajja kutegeera Katonda. Naye kyenjala okugamba tojja kutusobola. Kuba gwe tulina wamaanyi ate mulamu. Anti Bayibuli etugamba nti gwe tulina wamaanyi ddala era teri kimwenkana. Ate ffe bwe tubeera wansi omukono gwe tewali munyazi ajja kujja n'atunyaga. Kati abo bonna abagezaako laba mu Zabbuli, ndowooza mu Zabbuli 64 agamba nti akwata obusaale bw'omulabe bw'alasa. Manyi okulasa akasaale, waliwo akasaale akajja ne kakulasa nga gwe tomanyi. Ne Bayibuli etugamba nti Katonda abukwata, yoyo gwe tulina akwata obusaale oli bwagezaako okukola ki? Okusindika, okulasa. Kale JS Medical Hubs balina nsa naawo, abo badiringira mu ddagala lya habo. Bajja kujjanjaba oba olinamu ebikutawaanya ng'omukyalo oba omusajja, oba olinamu pressure, sukaali n'ebirala. Agendayo bajja kuba bakujjanjaba. Kubakweza ennamba eziriko JS Medical Hubs. N'oba tonnalwala abalina eddagala lye bakuwa ne lizzaamu omubiri gw'amaanyi okulaba ng'ate gusobola okulwanyisa endwadde zireme kutawaanya nga buli kamu akakwatawo kakuteeka wansi. Gendayo balikuwe. Balinamu n'eddala eri cleansing omubiri ne likugyamu obutwa. Omubiri ne gutereera. So gendayo, musawo John mukubire kweza ennamba ajja kubeera kukwata bulungi mwogere. Ebbeeyi mujja kuba muteesa akujjanjaba, tusabe Katonda abeere ng'ate akuwonya. Then tulina Yoshtek. Yoshtek adiringira bintu bya kompyuta. Kompyuta ekutawaanya, smart ekyateekako, smart power biki, Windows, simanyi ate byonna munoonye kajja kubakolako bulungi nnyo. Ate obeere nga ebyuma byo bitereera, bizinesi zitambule bulungi. Oyagala website, olina app gy'oyagala okuzimba, data, byonna genda ajja kuba ate akutereeza bulungi nnyo nnyini ddala. Data muyinza okunkwata obi nti agaba data, naye connection simanyi na data wange naye ate smart bigatta. Gendayo ajja kubakolako bulungi nnyo nnyini ddala, obeere ng'ate bizinesi zo zitambula bulungi. Ali ku Lubaga Road awo, mukubireyo kweza ennamba mujja kuba muteesa ate mulabe nga buli kimu kitambula mayidaadi sana. Nkomyewo ne Yokaana. Twasemba okwogera ne Yokaana nga addamu bibuuzo bye twaddamu, byensuubira ntwabiddamu bulungi. Waliwo eyabuuza ku kibuuzo ng'abuuza pasito omu nti oba Yokaana amugamba oba mutuufu oba nedda. Ekyo tujja kikola kubanga ogwo si mulimu gwaffe. Ffe tukugamba bugambi sayinzi olina okulabirako. Olaba nga pasitawo olugoye lwe twogeddeko lumutuuse bulungi, then gwe alina okwetereza. Naye tetugenda kutuula wano ku show tetuvumirira tugambe mbu ate kati eno ewagundi wafu, mujje eno ewagundi n'ewagundi wafu. Tetugenda ekyo kukikola. Abaavuma, nalabamu era abaavuma Yokaana, naye mwena tubatwalira mu Bafirisuuti. Mujja kubeera nga temutereera. Kale Yokaana, njagala obuuze ku bantu, then tulabe engeri tutandika program y'olunaku olwaleero. Mpuliriza nayongera okukulamusaako nate omulundi guno gwennyini. Kulamusiza nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, era mwenna abaze nga mutugoberera okutuusa olwaleero era mukyatugoberera. Mbeebaza nnyo era tuli twayogera kagambako okuyiga. Si nti byonna tubiyize oba nti byonna oba tubimanyi. Nze naddala njogera ebyo byenkola ki? Byemmanyi. Byesimanyi sijja byokola ki? Tojja byogera. Sijja byogerako. Kubanga tojja kumbuuza nti ate mu Kereziya waliyo ki n'ekikunyonnyola kubanga saagendayo. Tobeerangayo. Sibimanyi nabbimanya. So mwenna we muli ongera obbalamusaako era mbaagala nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nammwe abalina ebibuuzo ebyenjawulo, bannange mujje mubuuze ebibuuzo. Ate tebuuza kibuuzo ng'ovuma, kubanga ffe tetulina gwe tuvuma, wabula twetaaga gw'otegeere
akatono ke tumanyiiko nawe okategeera osobole okuyambibwa. Ate naawe oyinza okuba olina ky'omanyi naawe okisharinga naffe weebale nnyo ne tweyongera okuyiga olwo golo yaffe ffenna tusobole okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Ku kantu kali waliko comments emu gye nalabye awo ng'oli ng'abuuza ng'agamba nti kati pasita ewammwe bajjamu engatto mukuma kkando. Ke mbadde ngenda okubuuza tutandikire awo nga tuneeyongerayo nze ak'okugjamu engatto n'okukuma kkando. Ebyo byawandiikibwa weebiri. Gwe kanisa yoba teebikola erina okuyitibwa kwayo. Nze eyo sigenda kugendayo. Okiwulira? Wooli woolabira omusana naki? N'enjuba. Naye waliwo n'omwezi. N'omwezi anti omusana y'enjuba. Kati waliwo ebintu ebimu bwe byosobola okulabirako. Kubanga bwe tusoma mu Bayibuli bw'ogamba nti bajjamu engatto ekitegeeza n'omusiraamu ajja kugamba anti Katonda yagamba Musa ku lusozi Sinayo nti ekifo ky'olimu kitukuvu jjamu engatto. Naye temuliimu lunyiriri lwe yamugamba nti ddamu ozambale oyingire mu yeekaalu. Kubanga Musa ye yasooka okukola weema gye tusinza gwe tuyita amasinzizo. Ye yasooka. Okiwulira? Era ye yasooka okuba ettabaaza 7. Katonda yabigamba ani? Musa. Kati gw'ogamba ogoberera Musa ogoberera Bayibuli. Kati ate lwaki tokuma ttabaaza ze bagamba oli? Ekitegeeza mulimu bye bajjamu bano abasajja balina bye bajjamu bye baagala bo ebibakolera. Okitegeera ye bw'alaba ekimukolera kyajjayo. Naye byonna naye jjukira Bayibuli etugamba tetwongerako ate tetutoolamuko. Tetugenda kuyingira nnyo kubavumirira, tetubavumirira wabula twetaaga okutegeeza bana abawuliriza nti bannange tulina okuddayo ku nnono z'obwa Katonda entuufu. Gwe bw'olaba ndiki nti ennono z'ennimu nkyamu jangu ondabule. Jangu ombuulire ekituufu nti munnange waategedde kino kikoze bwoti ne bwoti wano Yesu yagamba bw'atyo ne bw'atyo. Kati kankuweeyo akantu akalala. Yesu yasisinkana omusajja ku kidiba. Yali amazeeko Bayibuli ekugamba nti yasukka emyaka 4. Naye omanyi bwe yajja n'amugamba nti weetika ekitanda ky'ogende owonye. Naye mulimu abaabeerangako buli mwaka bagamba nti ekidiba ekyo buli mwaka malayika yakkanga n'abimbisa amazzi yasookangamu okugwamu yawonanga. Okitegeera? Kati tetujja kugamba oli bano abaagwamu ne bawona noono Yesu gwagambye weetika ekitanda ky'ogende eka oleme okukola ki nti teyawona. Bonna baawona. Naye enkola ki? Katonda ow'amazima ali atya? Omu. Kati gwe goberera Kristo kyakugamba. Naliwo ne yatuwadde na comments n'atubuuza nti kati nze nsabirewa. Twayogera ku bibala 5 ebirina okubeera mu kkanisa. Ebibala 5 bino biraba. Bw'olaba musumba mu bibala 5 nga tabirina mu church nga tebiri. Ate tovaayo noonya Katonda. Noonya ki? Katonda waali. Okiwulira? Waliko omusajja gwe bayogerako tomumusomesa. Okitegeera? Tojja mugamba bya busumba akole ki? Ye musomesa. Yasomesa era naye asomesa ekyo ky'amanyi. Tojja muwulira ayogera ku bunnabbi. Yasomesa ekyo kyakoze eki? Musajja musomesa. Kati gwe weezuule onoonye Katonda waki? Nga gwe so singa pasitawo. Ate nammwe abalabi temutugira nnyo temutuwa nnyo maanyi kubategeerera si ffe abategeerera tusabe Katonda. That's the goal. Lwaki mwagala tubategeere embweno wakyamu? Kati ate nze kyengana ne basabire no mugenda mu Geyeena. Please agamanyi nze sigalina sana. Obusobozi tetubuyina. Ffe ekyaffe kugamba gwe ne weezuulira Katonda. Nze era nze njagala nnyo omuntu ategeere Katonda ow'amazima. Olwo wamala okwenenya bw'oweenenya nze nkakasa nti omwoyo wa Mukama akomawo. Oyo omwoyo wa Mukama Bayibuli egamba abalungamizibwa omwoyo omutukuvu be baana ba Katonda. Sinze nakyogera sinze nakiwandiika nali sinnabaawo nali suubira n'okubaawo nti ndikola ki? Kati gwe oyagala kufuuka omwana wa Katonda olungamizibwa omwoyo omutukuvu kati noonya omwoyo omutukuvu. Kola ebimuleeta kwe kwenenya. Bw'omala obikola ebyo ojja kuba ku mulamwa. Kale Yokaana
ndatuddeyo kati ku bujulizi twakoma mu nsi yali yakusatu osobola okuzijukizaamu emba neerabidde naye waŋŋamba ensi eno esooka eno yegendebwamu bano abafudde noŋŋamba eyokubiri be bano sijuyi njagala bugagga biki noŋŋamba eyokusatu ya mizimu waŋŋamba mizimu misambwa byonna emisambwa nti janjawulo ku mizimu nanti waŋŋamba byonna bisangibwa mizimu gyokka okay kaakati gyatutandikire awo kuba tewaginnyonnyola kumalayo awo tweyongereyo mu nsi waŋŋamba ziri musanvu tutandike kati ensi ey'okusatu eyo nga bwe nali njikunyonyolako nti ebeeramu emizimu gyawukana n'emisambwa emizimu kintu bakikoowoola bukoowoozi omuzimu tegusobola kwogera nga teguli mu kintu kyonna yanfuna ate omuzimu kyobula nti bano abagendako mu masabo bayinza okujulira gwe tonagendayo oyinza obutajulira nti omuzimu bawanga ejjembe kitegeeza balifunira ekyokwambala mu lulimi olwangu kiryoke kyogere omuzimu gusobola okukuloosa omuzimu gusobola okuteekako akabonero nti jjajja kawumpuli bamusinza ng'ateekawo akaki twaliko ono jjajja bulamu gwe bayita jjajja bulamu oyo bamubikka bubisi ku ntaana tufuna akagoye akabbula akafuna akamyufu ogenda obike yani ekitegeeza obika muzimu gunoonya we gusinzira okwambala kati gy'emizimu egyo kati emisambwa nti gwe omusambwa gusituka busitusi gusobola okwogera nga teguli mu kintu kyonna ontegedde gusobola okwogera n'owulira eddoboozi omusambwa gusobola okwefuula omukyalo omulungi kubanga ku nsi kuno tewali kirungi kisinga mukyalo olaba ne Muhammad yabyogerako mu Qur'ani tokisiduyiza nnyo wulira alina watugambira nti abalungi b'oku nsi abakyala ab'oku nsi bajja singa ab'omujjana obulungi sijja kugendayo nnyo naye kankulage mu byafaayo bwe soma okuviira ddala ku jjajjaffe Ibulayimu jjajja w'abakkiriza wali omusomyeko omanye ekyamutengo byonna yali mutuukirivu naye nayagala Agali ng'ate yalina Saala awo wennyini kansooke nkajjewo naako tekyali kya mwana ki Isimayiru kufuna mwana okimanyi nti Isimayiru kyali kya mwana kufuna mwana yali tasobola kugumiikiriza ono si yamugamba gendako eri oli yamugamba kyogamba kugamba linnya muliro naawe olinyamu okiwulira so eyo sigenda gendayo nnyo bannaffe abasiraamu awo baabulira batya ku Isimayiru ani ono gwe baalagira eyazaalibwa ne Isaaka omwana wa Ibulayimu ow'olubereberye eyasooka ow'endagaano Isaaka naye bannaffe babula batya nti Isimayiru awo obusiraamu obwagendera mu ttale kankakunyonyole taata Katonda agamba Ibulayimu ne Saala nti olizaala omwana mu Saala onfuna mu myaka egira amanyiddwa Saala ne balindirira olubuto neno nti Bayibuli yatugamba nti Saala mu weema we yali malayika bwe yamala okukka n'asinkana Ibulayimu n'amubuuza nti aliwa Saala mukazi wo ofuna bw'amala omubuuza nti Saala mu weema we yali n'aseka n'agamba ng'olwamaze mugamba nti agenda zaala ki omwana nti n'aseka n'agamba kati nze atakyalina maanyi manyi twewolereza nnyo mu maaso ga Katonda ng'ekiyita kulindira ne kubaawo ng'ono tafuna ki mwana kati ono agamba bannange nga manyi gaganeyongera kunzigwamu tulina omukozi waffe tuwangadde naye
gwoba okola ki ani ayogera ebyo Saara anti kyenkugambye anti wulira naye ate wadde ebyo bibaawo taata omusajja yali agumye okukemebwa kyogamba tukugjewo Yesu nga baamukema ku Matayo 4 ye yali amayinja oba yagafuula yalina talina maanyi gafuula tuddeyo wali kwa statement kogambye ekintu kirungi ki anti nkuleetera kati Isimayiri Agali bamwagala Ibulayimu ayagala Agali afuna olubuto olwa Isimayiri kati abasiraamu bwe bajjaako nti omwana wa Ibulayimu eyasooka yani Isimayiri nti ow'endagaano naye Katonda yalagira adda gundi Ibulayimu ne Saara ontegedde ebyo byamaanyi tojja bitegeera ebyo tujja byogerako olulala kanzireyo ku nsi yange ey'okusatu tugende ku nsi ey'okusatu ensi ey'okusatu mukadde wange mwe muli emisambu egyo omusambwa gufuuka buli kirungi gwe kyolaba omusambwa gusobola okukola buli kintu kyonna kizibu nnyo kantangazeemu ne kano kizibu nnyo omuntu gweowa bulijjo okufuuka omusambwa nga toli mu lusaayi lwa musambwa onfuna kati ensi ey'okusatu bw'ogituukamu tekitegeeza nti oba ofuuse musambwa kyembadde nda okubuuza nti kati gwe watuuka mu nsi ey'okusatu ate nze nagiyitamu buyisi nze nakoma mu y'omukaaga tugenda step by step kyenkubuuza nti gwe watuuka mu kijja kitya okufuuka wafuuka musambwa nedda akiri waŋŋambye muzimu nagikolerera okukifuuka ekyo natoba okufuuka ki okufuuka mu department nze nali ku level lwakuba onvuga sipiidi gwantwala sipiidi nali ku level nga nsobola okufuuka kyonna ekitegeeza ezo ensi nali nziyiseemu anti sooka ompulirize yoka nzikiriza wali ku level saagala ontwala eri ku level njagala wano tugende step by step paka yo watuuka ku level gy'oŋŋamba nti wali oziyiseemu kati tugende step by kuba kyemmanyi tewabuuka kuva mu nsi gye wazaalibwamu n'ogenda mu y'omukaaga zonna waziyitamu kati njagala tugende process by process tewagenda mu y'okubiri I mean ey'okusatu olwo wali ofuuse eki anti kati jjukira wali mu ero nnyinnyonnyole wetunaavaawo tugende mu y'okuna tugende mu y'okutaano tugende mu y'omukaaga mu nzaalibwa yange banzaalira eri wansi nakunnyonnyola enzaalibwa yange nti nze omusambwa gwava eri ne gwambala eyandibadde taata wange nayegatta ne maama wange maama bwe yafuna olubuto ne bamutwala ekitegeeza olubuto lubeera lwani lubeeramu mix ne kulyo akasambwa ontegedde kati nze bwenzaalibwa ekitegeeza eri nalina magoyi kyekiri kyenyinza okugamba ekitundu ndi muntu ekitundu ndi muki so wali mwana wa musambwa webale nnyo awo kifunye tugende mumaaso kati nze okuyita eri okutandika okuyiga byonna muno mu nsi ey'okubiri baali bantendeka ate era nasasulanga school fees y'okukuŋŋaanya omusaayi gw'abantu nsobole okukola ki okuyita mu nsi zino olwo okusobola okumanaginga mu nsi eyo ey'okusatu okuhandolinga okwogera n'emizimu okuhandolinga okuteesa n'emisambwa okitegeera okumanyika ng'omwana we bamutendeka nti ogenda mu P1 P7 toddukirawo okutuuka mu P7 kati mu nsi eyo eno watunnyonnyodde mweno ey'okubiri si eya erimu obugagga buli kimu watunnyonnyodde kati ensi era n'oŋŋamba department n'oŋŋamba biki kakati kyembuuza luli we twali tunyumya waŋŋamba olulimi lw'abagundu bwe baluyita oluswagalapi waŋŋamba olwo lwaki lwa misambwa emizimu girina ennimi anti emizimu girina olulimi lwagyo omanye ekigambo omuzimu kyekitegeeza anti gwa nnyonnyola omuzimu kitegeeza ekintu kyo ekyambuluddwa kitegeeza bw'eba ente omuzimu gw'ente gwe balina okwogera nga nte
bwe guba muzimu gw'omuntu guba bulina kwogera ng'abantu. Gwe kimanyi nti n'emisambwa gisaanawo. Okimanyi nti n'emisambwa gisaanawo. Negyo gisaanawo. N'omuzimu gwennyini gusaanawo. Kyova owulira nti yasaanyizaawo ebyobuwangwa. Okay, kale kati tugende maaso ku nsi eyokusatu. Eyokusatu. Ensi eyokusatu erimu emizimu egyo. Emizimu mwegifugira. Kyovula nti bwe baba botudde mu ssabo bamala kuyimba. Jjajja Kawagga najja. Jjajja Lubowa najja. Jjajja tabeerawo awo mweyo mu ssabo omwo mwotudde mumala kuyimba ne mumukowoola. N'ava mu nsi eyokusatu. N'ava mu nsi olwo muba mutuuse ku password ziri ono omukongozi ayise. Najja n'ababuuza va kuba n'abafere abatuula emabega w'embugo ne bakola ki? Njogera ku musamize omutuufu yennyini atambuza ennono z'obusamize ye aba akitegeera nti emizimu gino bayita miki? Miyite. Kati bwe giva mu nsi eyokusatu ne gijja olwo ne giramula mmwe ono kyajanjulidde gikole ki? Giramule. Ne gimala ne giddayo. Kati kyovula nti omusajja akugamba nalaba sitaani n'enkiwakanya. Wulira taata nzijjaawo. Taata tokajjaawo. Sigenda kukkiriza gendayo tugende empola. Tugende empola. Omanyi Kifaalu? Tugenda mpola. Wamunnyonnyola Kifaalu luli. Bwe kimanyi Kifaalu bamuwanga buwanzi mwoyo kasasiro oyo. Ne bayita buyisi lwakubeera ejjemba teriba likambwe. Lya kibooko. So biche ngoje so mu nsi eyokusatu mulimu mizimu. Tewali kirala kiriyo kyolina tugamba? Tewali. Okay. Yo nsi ya mizimu. Nsi yaki? Mizimu. Naye tosobola gimala gagigendamu bwotyo. Naye na department yayo ate egyo ku nkomerero yayo weyandibadde ekoma ku nsalo kale. Nti ate wabeerawo misambwa gye gikuumawo. Nawalo kyesinnaba kutegeera tunyumiza emboozi kuva gye twatandikira naye kyesinategeera kii kino. Simanyi oba ndinzekka oba waliyo n'abalala. Nkyalemye okufuna pikica ennungi gy'oyinza okunnyonnyola ensi ezo engeri gye zifaanana. Weebale nnyo ate olyose n'okaleeta bulungi. Nkyalemye because kati woŋŋamba nti ensi eyo ya mizimu. Kati mu bwongo wange neebuuza kati ensi eyo eri awo kyangaala temuli kirimu. Weebale nnyo. Kiri awo kubanga tinze woŋŋamba ensi eno gye tuliko. Senga ombuuza nga tojjangako nga nyina mu nsi maybe gye nkusanze nonga naye ensi yammwe gye mubeeramu eyo waggulu efaanana etya? Sobola okunnyonnyola nti munnaye waggulu tuzimba amayumba tusula mu nnyumba waliyo ettaka waliyo kino enkuba etonnya we tuzaala abaana tubayonsa. Kati wayonkako? Tize naga nayonkanga amata ga mpologoma na misambwa musaayi gw'abantu. Kati soko nnyonnyola ekyo. Kati taata soko ompe kiriya picture gye ngenda okuwa nakunnyonnyola nti neesiba nnyo ku Owino. Ate onnyonnyola Owino kituufu. Era ntiwulira Owino bw'oba ogyekkaanyiza obulungi mulimu emidaala egitunda ebyennyanja ebikalu. Si gye midaala egifaanagana we batundira engoye. Nzikiriza. Kati wansi gwe ekifaananyi ky'oyagalayo kye kino. Nkugambe nti omusana gwaka. Waliyo ku musana. Enkuba etonnya. Nakubuuza ekibuuzo wali oyingiddemu akeedi. Ate akeedi kizimbe. Akeedi kizimbe. Naye tewaŋŋamba eri teri bizimbe. Eri teri bizimbe. Kati ekifaananyi kyangaala naye ng'ekirimu department z'ebintu ebirabikako. Ki ekyawula zi department ekyo? Kubanga mu akeedi ekyawula abatunda engoye n'abatunda engatto ruumu
nti eno ruumu ekoma wano kati kyekyawula ekyawula nti wengenda mu department eno kiki kalinga katale nga bolaba akatale anti era akatale naye nga mulimu emisambu egikulira kati kankuleetera ekyangu ekigenda okwangwira oba wali ofunyeko kyasi n'ogenda ekololo nga parade omukulembeze ng'atuuse agenda alambula wali olabye parade ya amagye police ne prison ontegedde bonna babeera mu kifo kitya kimu naye nga baawukana mu bibinja era tonakifuna taata simanyi obanza abuuza ekibuuzo kyange obubi kati kangendere ku kya parade kyoŋŋambye ekyo tuli kololo waliwo poliisi weetudde waliwo amagye we gatudde waliwo bano abakuba simanya bandi we batudde n'abalala ne basiviliani we batudde siwe kiri ne basiviliani batudde ku butebe bali under tent waliwo ebibaawula nze kyenjagala omanya nti okay kati olinga nga kankuzeeyo kati ku ntandikwa bw'ova wano nga gwe omuntu wa bulijjo bakututte ne bagamba tugenda yitira ku mazzi okitegeera bw'oli bw'amala okwogera password eri ku bintu wabeerawo bibiri amazzi gasobola okwekulamu olusenge ne gasituka oba amazzi gayinza okuggwerera ne geekweka ne gabasegulira nga tegekoze lusenge ontegedde kati olinga mbuuza nti bwe mumala okuyingira mu mazzi waliyo ki kyembuuze ekyo kyobuuza nti nga woonajja nti otuuse ku airport ye Uganda obudde obweri bufaanana butya nti oke oluyingira Uganda erimu kino eyawukana ne Kenya kyenjagala omanya kati enjawulo eriwo mu masekati wano oyinza obutakitegeera bulungi olw'okuba nti tewagendayo wategedde ne bwe nenkunyonyola ntya tojja kufuna kifaananyi kituufu kubanga togendangayokko kulaba nze nkuleetera buleetezi kubanga kati akedi bwe nkunyonyola nti kifaanaganako muzigiti nga tewagendamukko gulaba nti wali wabeera waaka kitangaala waaka naye nga temuli kirimu kati gwe kiba kikututteyo ye department gye bakutwala bwe baba bakututte ekikututte kunona mmotoka mutuukira mugukira mu parking ya mmotoka era ojja alaba mmotoka ze zikoze eki ze zipaakinze batosobola ziraba kati awo ogenda ojjayo ansaya bw'ogenda mu department ya kuyimba ojja sangayo bayimbi we babatendekera luli wagenda n'oŋŋamba nti oba otambula oti ogenda okulaba omwana akuyitako mu bbanga anti yembeera zeeyo alina gy'alaga kati mbadde njala nange kumanya kitegeeza kati kyogezezaako okunnyonnyola nti nze Sami wenva eno gye ŋŋendera byentuukiramu byolaba nze byendaba byebyo bya bugagga sisobola kulengera no munnaye kano tuli mu department y'abagagga naye ate wali olabawo wali wali wabagunde ekyo tekisoboka tekisoboka bw'oba ojja alaba kino ekikututte tageti yo yekututte ambadde manyi nsobola okweroboza tukalefuna obugagga kati manye obugagga kati munyongereko negundi ngenda mu department nedda taata siwe kiri mukadde wange kati awo ngenze nkutegeera kubanga department gyoba ogenzeemu bamattalinga nnyo ono akututte nakiki ekyakutwalidde oba kiki ekikusikiriza okugenda ontegedde kati bw'oba ekikusikiriza okugenda ate tebayinza kutwala ku luzaalo nti ate munnange tusobola n'okuwa abaana n'ozaala kati gwe yali abeereyo department wazirabanga zonna kati nze kati ekyo ekinfuulirako ow'enjawulo ku bo so gwe kiteze wabeeranga wano mu bugagga naye ng'osobola olaba eri department ye awo nfunye bulungi nti nsobola okwetaaya ng'omwana bwe yeetaaya ewaka
ewaka kubanga nali sina wakudda taata. Tudde mu nsi eyokusatu. Ensi eyokusatu erimu mizimu nakunyonyodde dda. Ebeeramu mizimu gino gye bawanga ne bakoowoola era bano abawanga amayembe wano baba balina obuyinza, babaweereddwa obuyinza okujja eri ki amaanyi ago okujja okusobola okuwangira wano ku nsi. So okuyimba wano be bakuba nenda nga bayimba ate nazo eringa nnono oba eringa password bye bayimba baba bayita mizimu egyo okuva mu nsi eyokusatu. Weebale nnyo kyovula nti Lubaale bakugamba okuwanga Lubaale olina okuteekamu akambe n'ekibbo n'ensimbi awo embugo ne ziryoka ziddaka oba owanzaani ate omuyita buyisi najja naye ate tabeerawo abeera mu nsi era ey'okumeka. So wamala okujja n'akola byakoze nga ddayo. Kale kati ate ensi ey'okuna ensi ey'okuna erimu tekinologi, erimu amaanyi ago ge twandiise magic. Omuntu ojja mugira ekifaananyi kya magic aba akifuna bulungi oba okutandika okuyiga kye tuyita magic. Magic kyekintu obufuusa ate wekitandikira kubanga omuntu omugamba obufuusa aba afuna ekifaananyi ky'omusambwa. Ntegedde kifaanaganako omuntu okumujja wano n'omutwala mu ssomero P1 P2 watuukira mu P5 aba asobola oyimirira ayiga okusoma n'okuwandiika. Kati wali oba otandise olugendo mu nsi eyo erimu kye twandiise mix ey'obufuusa ensi ey'okuna era ejjembe lye bayita kifaaru mwe lisibuka. Kati ekitegeeza wali osobola ofuusa yinze ate omuntu eyali afuuka obuwunga ne bamugoya, omuntu yali asobola okufuuka ffene. So wali osobola okufuuka naye wali osobola n'ofuusa. Anti era okufuuka kyekimu n'okufuusa. Okufuuka nyinza okuba nze afuuka sobola okufuuka kyenjagala sisobola kubeera awo nenfuusa kyenjagala. Anti kati ekyo kyali nze nali nsusseko nga ndi mu ya mukaaga, ekyo kiri mu ya mukaaga. Kati mu y'okuna oba n'amaanyi gafuusa. Ntegedde gafuusa okufuusa ekintu n'ogamba nti kati ziizo nzitaddewo naye gwe nga tosobola kufuuka. Okitegedde kati mu y'okuna wali ofuusa oba osusse ku mizimu gino oba osusse ku mizimu. So buli nsi gy'ogendamu oba osobola okukola ebyeyo ensi gy'olimu byekola n'ezikuli wansi onfunye bulungi. Ensi ey'okuna nti osobola okuwanga kifaaru, osobola okwogera n'emisambwa, osobola okutandika okwogera enkolagana. Kati mu nsi ey'okuna eyo ng'okola zi mission jwali tunatuuka ku zi mission zewakola wano ku nsi naye biki byojjukira bye wafuusaako? Buli kintu kubanga kati awo nali ntandise omwana okunyumirwa obulamu. Wafuusaako nga ki? Kyosobola okufuusa gwe kye wafuusaako kiri kyenkugamba kye nakunyonyola ali mu ntandikwa nti nasobolanga okufuusa ssente, nsobola okufuusa buli kintu kyonna kyolaba. Emmotoka n'ozimpa ssente bulungi nnyo, neŋŋenda mu dduuka n'engula byengula bulungi nnyo. Bw'omala okugula byogula towulirangako lyakugamba nti natadde ssente mu seefu nyenkeera enkya nga teziriimu. Tokiwulirangako. Mpulira abantu babyogera anti tekinakutuukako. Taata bwe kiri kutuukako oligamba Yokaana ntwala mpola. Abali mu komenti eyo ebyo mbiwulira nti simanya ssente naye ng'erijjukira abatuwuliriza mulimu gwe kyali kituuseekokko. Kyogamba abali omu temulimu balina maduuka. Bakuwe komenti bakuwulire. Okimanyi nti batuukawo ne bagamba abafere nti bazze munnange bampadde ssente
nenziteeka mu seefu ngenza okuddayo nga sente teziriimu. Bituufu ssebo gyebiri. Nze Sammy ompe ssente. Nkwate ssente ezo zompadde. Nziteeke we natadde ezange. Nzijje nga teziriiwo. Nga teziriiwo. Yokaana tokisussa. Nga zaagenze dda. Kisoboka taata. Tekijja ekyo okusoboka. Atuwuliriza buliyamba omusajja ono mumunyonyola akantu ako. Tonnakawulirako. Nkugambye mbiwulira naye bya firimu. Obiwulira mu firimu? Nze mbiraba mu firimu. Kale katusabe ali mu comment ajja kuyamba. Waba wayi akina akingambe nga kyali kikutuuseeko ate tokomenti nga kyali kikutuuseeko. Oba sisita we kyali kimutuuseeko. Oba muwowe kika kye. Saagala mbu waliwo eyali nga kiko kyali kikutuuseeko kyenjagala. Taata ebintu gyebiri mwabikolanga. Twabikolanga. Nze akugamba nabikolanga. Siwakulokoka. Akaki akalala. Mishoni nyingi mukadde zesobola nakujju. Ako kaŋŋambye naye mbadde nkawulira buwulizi. Ekyo nno gye kiri. Anti mu nsi eyo ey'okuna. Kati mu nsi ey'okuna ekirala paayo. Mu nsi ey'okuna. Ekyo kya ssente. Anti kati yeerimu ebintu ebyo amaanyi kugamba leve eyo okusobola okukola ebintu bwe bityo. Kubanga bingi mukadde wange. Ati bye wakola bye nakola. Bingi. Kati okimanyi nti ono omusajja yeyita Katonda. Ow'obusobozi Bisake yafa nti gye yali ali mu nsi ey'okuna. Bingi ebyamagero abikola. Yali akola ebyamagero ate ekyo. Bagamba ye by the bw'ogenda mu komenti wali bakubulira abantu bye yakola ebyamagero. Yakola bingi kubanga yalina omuti gwasongesaamuko. Ekyamagero kye yasooka okukola ye mukazi yali asibiddwako olubuto emyaka 7 nga tazaala. N'amusongamu omuti ogwo. N'azaala. Awo yatandikira okuteekawo ekidiini ekyo. Lwaki ogamba mbu yali mu nsi wamulabako? Ate kati nze akugamba jjajja wange azaala wali ekyenjojo. Wali wavaayo. Ate nali navaayo obadde ki mukulu. Nakugambye sigenda kugamba kintu kye bagenda kunteekako obujulizi nga sibuyina. Okitegeera? Tejja kugamba kintu nga kye bagenda okumbuuza nga sikola ki. Ate nkugamba nti munnange Sammy nsonyiwa nze munnange ekyo nali omusajja gwenjogerako mumanyi bulungi disitero kati saawa zino kuliko omusika we bamuyita akugizibwe nga ggwe. Ate nze nalokoka mukulu nalokoka yawulawo okulokoka. Gwani yenze akugizibwe kyoni. Oli yani. Naye ate oli yavuga taxi ekyenjojo. Oli yani aliko. Yakugizibwe naye bamuyita Katonda. Oli bamuyita Katonda naye nze siri Katonda. Nze ndi mwana wa Katonda. Okimanyi nti alina omutabani we era naye yali amutuuma Yesu. Oli omusajja yali azoleya. Lindako. Omusajja teyafa. Oyo omusajja yafa. Ne bamuziika ennaku basooka okugaana omuziika ennaku 7. Ne bamuzimbira akayumba wali ekapyemi. Bwe bamala omuzimbira akayumba n'abawunyirira obubi ennyo. Ne bamugjayo ne bamuziika. Bamuziika kiro. Bamaze omuziika ekiro ne bagamba Katonda. Okimanyi nti twali tulonda 14. Ne bagaana okulangirira. Kubanga oyo omusajja singa baalangirira tebandikoze eki? Singa baalangirira ki? Nti yafudde. Lwaki tebandira? Baalwawo n'okulangirira nti omusajja oyo afudde. Lwaki tebandirangirira? Anti twali mu kulonda. Twasooka mmala kulonda. Tuyagala kutataganya akalulu kaffe omubbeeremu akalulu kaffe. Sayidi eri. So musajja n'afa. So ye yali eyo. Naye mwattu neebuuza oba abantu be yabaliisa ki? Bangamba kati mutabani ongambye yaliwo. Mutabani yaliwo. Naye ate omutabani tatuula ku ntebe ya kitaawe. Entebe ya kitaawe yasigalawo wali ku mabbali. Kubanga biri endagaano kitaawe ye yagikola. Ate omutabani takola byamagero nga bya kitaawe byakola ki? Bambi yasembayo ekigambo kye nasembayo muwulira ng'ayogera. Yagamba abakwenda nti abakwenda inywena mutaahe. Kyeki? Kitegeeza nti abakwenda bonna abaweereza bonna bagende. Olwo tuli mu COVID. Mpozi basaba lwakumeka? Basaba nga 222. 2 bye biki? Nga 2
ennaku z'omwezi nga 2 12 na 22 zenaku zokka zebasaba bambala byeru quite anti oli yeeyita Katonda naate ekyewuunyisa Katonda yafa ekyewuunyisa Katonda naye yalwala ne bamutwala eri mu ddwaliro e Nairobi bamujjanjabe ekyewuunyisa kyekiri kye nkugambye nti omusajja oba yabaliisa biki naye amaanyi yagajja eyo mu nsi ey'okumeka eyokuna ye yali ku level yakuna kubanga yali afuga emizimu gyonna wano tuyinawo eyagirako omulala amanyikiddwa yani oyo ngamba mbuuza nga naye amaanyi yagajja eyo mu yokuna ogamba ona newe tomwogera linnya ati oyo kati nze oyo ate sijja mwogera linnya naye nga ate nze manyi n'oli mutabani manyi n'omutabani omutabani okuviira ddala eri eggana kanisa yaabwe ya buwangwa mulimu obuwanga bw'abantu mu kanisa eggana kati ono yasikira busikizi yasikira ki bamuwa bw'emaanyi ono ng'oweta ade namwogera sirika sibiriimu ebyo anti nange twetaaga abantu abo bategere Katonda ow'amazima naye abikola ebyamagero abikola omwami oyo kyekiri ekyawandiikibwa okimanyi nti naye ayingira mu linnya lya Yesu naye tebannamuyita ku Yesu anti ye naye ate akola ebyamagero mu linnya lya Yesu kituufu naye kyekiri ekyawandiikibwa gwe kikoona mu Bayibuli nti balikola ebyamagero abagambe muve gye ndi mwe abakola ebyobujeemu naye waddembe ayogeza ddembe naba alina omukazi mukyala wo mumanyi owokusatu oba nze nkugamba omuzungu oba muzungu ye wagwanzebagirange naye si munnauganda kati abannauganda kibamukyawa naye omwami alina abaana ndowooza alina sikyekanyanga akantu ako sikekanyanga kabuuze bali atuwuliriza bamumanyi tosobola gamba bamumanyi kubanga wekiba nga ayina then awo muwerawo respect nti abaana baabakuumye mu mawulire tebaliimu mbutuufu naye wandigabye akatabo nandigabye ekitabo by the way wandigabye ekitabo waayo ekirabo mbayo ekirabo lwandisompa akatabo kange kano asobola otuwa amanya omusumba oyo asobola okumpa amanya tugambe ga musumba amanya g'omusumba ag'omusumba bamumanyi omusumba bamumanyi oyo w'ebipande atuwa amazzi ago atukolera ebyamagero naye twagala abaana be naye kimanyi simanyiyo omwana we waba nga waliwo ayina amanyo amwana ow'omusumba oyo bagambe wali ku bbiri bajja kwangwirwa si yaliwo ku bbiri eka kituufu si yaliwo nyina akatabo kange kano ka Captain Jonathan Mukata The 7 Churches of Kampala njakka kuwa kasita otuwaayo omwana we njakka kuwa wompaayo omwana njakka kuwa naye oliose n'ozijukiza naye oba ogamba nti kale nasomanga naye oba twali mu ssomero lyeri kuba bano aba abalala weebali nga wasoma naye soboleke nose nezijukira nali kuwa omusumba Kiganda ng'ataddewo operation cleaning the house ogijukire wagirimu we nali nviirayo naawe nali nviirayo operation cleaning the house yalumba omusajja oyo n'amulumba naye saawulirayo ku mwana we taddamu ate naye kenyini teyaddamu yamugamba gwe mukulu naye bannange obanga gy'oli nga wasomako n'omwana we wazannyako naye obanga baali banneyibba kale ng'obamanyi ngenda kuwa akatabo kaakano oyinza okubanga ozannya naye nakuba engwala The 7 Churches of Kampala nina bendaba bazannya naye omupiira mu kyaki naye ng'olowooza abasala oli tasala ne basala
kubanga nkole lwaki ne mukyala we era batono abamumanyi talabika ku kamera maybe ab'ekyaki bamumanyi so woba omanyi nti okola ki kano ngenda kukakuwa ojja kewangulira kale kensi eyo eyokuna oyo musajja abaana bajjeeyo kati kyekyenjawulo ekiri mu yokubiri eno gye waŋŋambye abasumba gye bajja amaanyi n'eyokuna kyanjawulo ki kankole kyangu nnyo wayogezeeko ku ssomero okimanyi nti dokita omusomesa abeera omu ku blackboard 8 naye omu omusomesa asomesa avaamu dokita mwe muva agriculture mwe muva otegedde mwe muva professions ez'enjawulo kati eri ensi ey'okubiri naye nga mwene abasomesa oluzungu mu primary ali omu naye kati emitendera egikolebwa bw'okola ki oyagala kukola ki oyagala kusoma busawo yita wano kati ensi eyokuna nti bw'otuuka mu eyokubiri yo mwe muli oba gye twandiisa amakubo wootegerera kyogenda okusomerera ng'olaba omwana agenze ku university nti kati asomerera busawo nti kati ono afunye kyagenda okuko nti oli yasomeredde bya presenter okitegedde kati n'atandika okweyawula mu kiraasi nti abasoma ku byamawulire bali luddawa nti be bali gwegenda wali naye nga bonna mu primary eno bavaayo ki kakinyonyere mu ngeri weeti oba yo ngitegedde simanyi weewaawo bwe tubeera ku campus oyingira ntizize kusoma mawulire media ntizize kusoma media era mwenna mu first year ne babasomesa mwenna wamu muba muyingira oba yayabanga second year kate buli omu naspecializinga weebale nnyo nti kati nze ndi mu broadcast nze ndi mu print okitegedde naye nga mwenna mu ntandikwa mwasoma ki kati kyekiri kyembadde kunyonyola kati mu nsi ey'okubiri ye yaba maanyi pasita biki mu nsi ey'okubiri buli pasita agendayo ofuna amaanyi ganaga buli omu gayinza okufuna mu nsi ey'okuna oba oyongera mu bwongezi oyongerako obwongezi kati okikuguka be banakuba ekigo nga takukutteeko akuba ekigo nga takoze eki si byangwala abeera eno n'agamba ndaba tekyetaaga irizi teyeetaaga kimuli kulagulako olumu ntera balaba nga bakola we bati n'akola ati naga nyina kyennina nti nedda ndi muntu nina wempeta nina empeta nti nedda nti bagamba nkozesa maanyi yes onkebedde nti nedda taata aba bayita man of god kati ate bafuna bano abavuunula abakyala abavuunula oba babawa ssente mmeka man of god okay kati kitegeeza ow'ensi ey'okuna abeera ate w'amaanyi nnyo si w'amaanyi ate tulinayo ow'omukaaga otegeeza ku bano bapasita anti asomesa primary n'asomesa secondary bibamu enjawulo waliwo boolabanga feemu agirina naye ebyamagero nga talina nga ayina abantu bakuŋŋaana bo nga bajja naye nga nabo kati mulimu pastor oli aba yagattamu n'ebyamagero aba yagattamu kyenkugambye leva aba yagirinyisa aba yalinyisa naye nga akatabo kawe weekali abakaagala mujja kukatwala muze mumpe buwi baana be naye bakuwaayo babiri oba omu katabo kawe ngenda keesigaliza eri ayinza kukola ki oba wazannya naye wasoma naye kale oba olina mukwano gwo nga yali amumanyi era nga oba womba nkitutte wala Roland
nga yakula naye obanga kyaliwo oba kale yali kyaliwo ne mwekyawa nze nganze Sami nkuze kutuuka wano tomanyi baana ba man of God sibalabangako baana ba man of God kale nange sibamanyi sijja kulimba nti mbamanyi naye ng'osanga gye bali eyo. Of course alina oba alina abaana be omusajja watuukirawo nga talina baana be nabaako kizibu either medicale ng'alina kizibu oba munnaye nga alina. So yensi eyokuna abasajja bwe batyo bwe babeerayo abakola ebintu bwe bityo yensi eyokuna basumba bokka sirina basumba bokka tulinamu n'abasawo abaganda nga bali awo mu yokuna jyawo ekigambo nti abasawo abaganda abasawo bano ab'ekinnansi era baba baganda temukyusa bintu nammwe mukulu kyogamba abatoolo bo tebasamira waliyo n'abatoolo tulinayo wali twali tulinayo Kayihura abasawo abaganda twali tulinayo Beni ffe betumanyi oba waawa abamusawo muganda era osanga omwana nagamba waliwo omusawo ali eyo omusawo omuganda ali eyo ettoolo eyo ffe tukyetumanyi temutubuzaabuza ekyo mweyagaliza taata andimu muli baganda kati nabagenda eyo bonna nabo bagendayo kugamba buli muntu mu kiti kye agenda kasita otuuka mu nsi eyo oba osusseeko oba oba oyongeddeko level yensi eyo naye ebyayo byanjawulomu kati bw'ogituukamu ensi ey'okuna eyo kyenkugambye oba tokyetaaga irizi okufuuka oba tokyetaaga irizi okubaako ekintu ky'ofuusa oba tokyetaaga attachment yonna ku kintu oba osobola okikola so nti kirimu ennono ze bakugamba otuukirize kukituukamu ensi ey'okutaano ogiraba ensi ey'okutaano eyo bw'ogituukamu yonsi ya tekinologi yekka bwenjogera ku tekinologi ngenda kunyonyola ku musajja Osama bin Laden sabo nzikirize mu kunyonyoleko akatini Osama kubanga gwe nagambye sijja kunyonyola kintu kyesaalaba saagala palapase gundi sirika yogera ebintu byewekakasa anti kyenkugambye saagala njogera ekintu kyegenda okuba emboogo nze nkyayagala obulamu era by the way n'okulokoka kwange abasajja baali bavudde e Saudi Arabia nga bazze mbasomese ku oyo omusajja Osama bin Laden wano ku muzigiti Alidina. Osama si ye yafa ani yamukuba yokaana naawe tutandika bintu byo kati kankunyonyolemu kakati Osama bin Laden sigo America sigo yagira gwe yatta anti gwe bw'okimanyi bwe bakugamba tufudde genda bakugamba omanyi bamutta mwaka ki amutta gw'ojjukira kyemanyi gundi yali yakyaliko Obama kati obwo bwali buzannyo obwaki kankuddemu mu statement yennyini gye baakola nga bamutta ennyonyi zasimbula ku kitebe mu ddakiika 4 mission yali ya ddakiika meka 4 mission ey'eddakiika 4 ne bajja ne bamuzuula mu kizimbe mwe yali alwadde baali babulabye nti waali ne bamukuba mu kugira bamutirako abasirikale bameka babiri mu ddakiika meka tuli mu ddakiika 4 ennyonyi etambulidde eddakiika meka zaali 3 wulira ne bakwata omuntu ne bamukuba ne bamutta mu ddakiika 4 ne bakwata omuntu mu ddakiika 4 ago gennyini ne bamusiba mu bugundi ne bamusuula mu nnyanja mu ddakiika 4 ne bategeera mission ebalemereddwa ennyonyi yaabwe ne bagyeyokyeza mu ddakiika 4 mukulu bwoba obigattagatta olaba bisoboka yokaana nvaako olaba bisoboka yokaana so by the way yo tetujja kugendayo nnyo sooka onyonyola Bin Laden ogambye mbaako omusajja ogera bintu byo Osama bin Laden yali mu nsi ey'okutaano kankuweyo mission emu gye yakola manyi oyagala nnyo mission yes yala mission omusajja bwe tulaba wano okimanyi kilomita 120 nga tonateeka kigere kyo ku ttaka lya Amerika baba akulabye dda
Ngikyo tebakiteekawo oluvannyuma ng'amaze obbakuba. Nedda taata ekyo kyaliwo nga nawe tonnabakuba teyeyongerako ng'amaze kati kyenkugamba nze nakirabako nga kilomita nga sinaba nakulokoka balina satellite olinga agamba nti Obama yateekawo satellite ezo eziraba ase Obama kati kyaliwo mu kusooka nga tannaba nakubakuba naye wulira mission ennyonyi esibuka eva mu Saudi Arabia agiwamba yali mpambe buwambe bwagireeta yakuba kimpozi bagiyita Twin Tower ennyonyi nejja eri nga bagimaze ogiraba nti ewambiddwa nejja neetuuka ku Twin Tower ate teyatomera Twin Tower wabula yayisaako kipapajjo kubalaga nti mwe mbasobola omuntu bwakukonesa ekibegaabega aba ategeeza ki naye era baamutta kasita baamutta taata kajja ewaako eri mission twakuba bali bakulu tosobola kuba kitaawo mu nnyumba ye okiwulira ne bwomukuba redde ati Bin Laden yakozesa magiki Bin Laden weeriwansimu tewali yamulaba nga bwolaba omukka gwani gwa Saddam gwe yakola ebyokulwanyisa bwe gwabula n'essaawa ya leero baali bagamba nti guli muki bagamba nti bamukubira bwereere wekitegedde bamutira bwereere kyogere nti bamutira bwereere bwe bagamba bw'obiwulira naye ng'omukka ogwo byali eyo wansi tekinologi yeeyo wansi era Osama Bin Laden be bamuwa amaanyi okukola ebyo byakola Saddam be bamuwa amaanyi okukola ebyo byakola noono eyakattibwa ono aliwa oyo gwe batta ne bakulula naye bwe kityo kivula nti omusajja yalina tekinologi wano okimanyi ne bumuyigi naye kambuuzeeyo ekibuuzo abantu bano be bagira batyo entaana zaabwe ziriwa ziriruddawa anti kati kyekyo lwaki bazibuzaawo gwolemu okugendayo zikungiriza nti abasajja baali b'amaanyi ekitegedde naye kati kambuuze lwaki bwe baba bala okukola ebyo byonna nga basibuka eyo kyeza mukama waabwe yooli gwewaŋŋamba ali mu nsi y'omusanvu sitaani lwaki ate babatta anti tebawa amaanyi ne babulawo ekyawandiikibwa we kigamba nga magiki wulira sitaani bayibuli yakugamba nti sitaani yajja kubba kutta na kuzikiriza kati sitaani akutta gwe kennyini natta ye kennyini n'akuzikiriza kati yamuwa n'asooka kusikiriza kyekyo kye ŋŋamba abatuuliriza abanonayo obugagga abanonayo ettutumu abanonayo amaanyi gw'obiwulira nti gundi yeevuga mu mmotoka Range Rover Sport naye bituuka ekiseera ne bikutuulamu nga bwolaba n'abasajja bwe bakola ki byabatuulamu yokaana onyumya firimu mukulu olina we wabisoma lwaki gwe togenda wali ku leediyo n'owulira anyumya ebibye lwaki naawe tewamuwuliriza oba lwaki naawe togenda n'osomako taata naawe genda osomeko gye babiwandiika abantu bano b'oyogera wabalabako eyo abantu abenjogera nze nabalaba gundi yo ŋŋambye wamulaba ani Osama Bin Laden ogeyo Bin Laden wamulaba ate Saddam anti naye gwensonga lwaki ogambye bw'owuliddeyo nga wabalaba ogambye owuliddeyo nga nkugamba nti Obama namulaba ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.